Njagala kulabula mwenna bwe mutula mu meeting Chala Grace nkulamusiza nnyo munnange masimu ge mbaako yonna bwe mutula mu meeting nga muteseza kawoye ekyo mukola. Mukulu omu yabuuza mukulu Bujjingo n'amubuuza omwana ono tumukole ekinaga nti ekyo mukolera nkimanyi. Sikiinaako buzibu taata nze ne bwe ndiba nfudde ne bwe ndiba ngenze mu ttaka ne bwe ndiba ngenze ewa amazima galijja era tulyesisinkanayo. Mukyala Grace nkulamusizza omutunzi w'ebizigo sister wa Pastor Bujjingo. Saagala video ze natereka ezimu nzijjeyo nundeke. Anabira ku Pastor Bujjingo amuŋŋambire nti abe Hilton bamutumidde mu America. Ategeddeyo ntandise kati. Bini ekyo mukolera tukimanyi. Mukimanyi ekyokunkolera. Kambabireko ekimu okufa si kibonerezo. Era bwonzita oba tompadde kibonerezo. Never. Ekyo never. Bini gwe mupangira. Masekeredde. Nze nagira emyaka gye ndimu nali simanyi nti ndigituusa. Mutagingira omukyala gwe bayita Pastor Teddy Bujjingo. Mungambe nti mutagingira omukyala gwe bayita Pastor Teddy Bujjingo. Nina obunnabbi bwa Pastor Teddy Bujjingo. Pastor Teddy Bujjingo mbadde nsaba osabe Bujjingo aleme kudda wuwo. Wadde bunnabbi Pastor Rosias Bujjingo Bini gwe mupangira gwe mukola ki bamaama bataata sifuddeeyo kyonna kimumpangira kimupanga. I don't care. Second, kyonna kibaga ekyo mukola tukimanyi. We do it. Mukikole. Basebo mukikole. Mukole sina mu bulamu bwange bwonna sirina kyembatyako. Newe munteeke essasi mukama bwe muteeke mundu mukama. Sibatya. Sijja beetaaga, siri beetaaga, sigenda kuddamu beetaaga. Era temugenda kuddamu kundaba mu maaso gammwe nti mbeetaaga. Sirisaba buyambi bwammwe nti munsabire, siri beetondera kubanga saabasobya wabula ebikolwa byammwe bye byabasobya. Mwe mwalema okwetondera be mwasobya. Pastor Rosias Bujjingo atugambye New Vision yatumye omwana na akwata olukuŋŋaana kyokka nga alina pornography mu ssimu ye oba mu drone ze mu gadgets ze. N'otugamba nti mwamukutte ne mumuleka ku poliisi. Weebale nnyo. Naye ndowooza abamu ababeera mu kyaki yo baasoma. Pastor Bujjingo teriyo tteeka likkirizibwa muntu kufulumya bintu bya simu ya muntu. Gw'obirina olabako walabyeko abawala basukka mu 10 bakutte nga bali bwereere. Secondly, Pastor Bujjingo okolanga ani ku bya security mu ggwanga Uganda okukwata omuntu n'omuleka ku poliisi ate ebizibiti n'ojja nabyo. Drone waginonye bagitwala ku DNA Mulago. Okuva embale wonna poliisi zaali tezisobola kukebera gundi eyo kubanga twandigambye omuntu abadde tamanyikiddwa abadde munnamawulire nga ne kaadi kitegeeza agirina. Kitegeeza mwategedde nti munnamawulire era ebintu obadde obireka ku poliisi kati wano wenjija. Olukuŋŋaana lw'embale babadde balulwana baani? Taata gwe ddirwo tebatakulwanako era gwe wakalwanyisa bameka? Second, munnamawulire bajja okukavalinga olukuŋŋaana
olutabaddeko tiketi nti yabadde ayise mu kituli kubanga kwawadde tekumala kugula tiketi lwaki wadde omugaana ku kintu kya Katonda okwongerayo enjiri kubanga naawe ekikoza midiya otugamba nti nno oyongerayo enjiri ya Katonda ow'ekitiibwa munnamawulire yenna bw'ajja ewuwo okukwata olukuŋŋaana kitegeeza agendaga nti Bujjingo yabadde embaale abalokoka bazze lwaki ogaana abongerayo enjiri ye bannange gwe bw'oba okkiriza bannamawulire ba sort media balina permission mmeka ku mawulire ge baleeta ne bagamba nti bamaze bakkiriza ne babawa kaadi simanyi batuli ffenna bannamawulire bo aba kampaniyo bamala kufuna kaadi za mirundi emeka ezibakkiriza nti mujje mukwate wana amawulire oba mukwate bino. Pastor Bujjingo omukulu Pastor Mutaawe bwe wali mugundi ye kurusedi ye Jinja teyabeera ku kituuti embaale nga yabaddeko lwaki mugenda kukola ensobi bwe wagenze embaale n'omuteeka ku kituuti olw'okuba namala okukola nti tolina nkolagana naye ne mmaze obbakuba ate nga nawe okimanyi nti tolina nkolagana naye kubanga teri njiriye eri ku TV yo ne kampuni ya Divine wajijja ku TV yo obulango kati tutandike eddogo lyafuluka wabula bini ye gwe mupangira si kyangu nnyo naye wamma abawagizi bange temutya video ziri mu archives ate mbifo ebyenjawulo besibira kundyamu lukwe nti wonna embeera weetuukirwa nga nteekebwa akatambaala ku mumu bamikwano zijja sobola okulabika. Yes, omukulu Star Radio mwebale nnyo omukulu Peter webalire ddala tuli live tugende mukulu Pastor Roses Bujjingo njagala otubuulire munnamawulire gwe mwakutte nga wanise drone yabadde akwata bwerere bw'abasaba babadde bali mu biyigo nga bagenda okukwata oba gwe ku lukuŋŋaana olwo tewabaddeko na drone yo nga tebuuka mu kisaawe omuntu aliko ekkanani ng'asabidde ekkanani ne musitula drone ne mugitwala mpaka eri kugundi flyover eri ng'ebwayisi nga gyesinzira nekwata bweti ekiro ekyo kyonna eriya gye yalimu eyo yonna wagisasulira oba teyagendako mu bibanja by'abantu okukwata munnamawulire wagambye tosasulangako bannamawulire bonna bukyobaawo gundi lwaki abantu mulimba mazima ddala nammwe bannamawulire ababaddeyo temufunangako ssente zonna nga ziva ku house of prayer nga zigamba nti nno tubadde mu lukuŋŋaana nga mugenda bikubamu n'enkya mu mawulire gammwe mukakasa kebe UBC kebe sita kebe ki mukakasa mulieyo bannamawulire mukiga TV ebintu bya Bujjingo tebiriwagangako walala wonna. Pastor Bujjingo vaayo yogera amazima ekikukubya New Vision ki bwe wabeeranga n'ebivulu ennakivubo bakusabanga ssente nnyingi era nga live yo giteekayo nga tonnafuna ng'okuteerayo live yo oba basabanga miliyoni 10 oba 5 buli ssaawa oba 10 oba mmeka si watugambanga mbuuza bubuuza bwe bakusite bakuseera buseezi wangi omala okuba New Vision okuba eki ze seetaba mu ntalo zitali zange naye wayolesezza ekintu omuntu omugunjufu kyatayolesa
mbu muyina video 10 ekitegeeza obirako ng'ewakonyumirwa oli muziraba. Bwetyo wakivayo n'ogaa nti Pastor Kayanja ali ebisiyaga n'abaana olina obujulizi bwabo, gwoba na bujulizi tobutwala ku poliisi ng'ate oli munene mu ggwanga wano, olina ne security, olina ne security n'otogenda kukwata Pastor Kayanja ng'olina obujulizi. Si kyekyo taata. Pastor Bujjingo wagamba nti ne Kanani si wakutundirayo bintu era toyagala business. Tewaliyo kantini eyabotolwamu wali eri waggulu nga ku Toyo awo ng'ova ku Sunday school awo ewabotolwawo kantini eya mukyala Rose Suzan Yesuze Rozani yakamya Rozani totundirawo bwo byakulya. Mukyala Rose tumiddeko mukwana nembadde saakutandikako saazi byo biri mu archives. Owekitiibwa taata, owekitiibwa taata, ndowooza mu lumbe lwa Katero olina okubaayo okusabira omusika, tolwerabira taata, nawo nina dde okujjukiza. Naye omukyala yali atunda amafuta ku Kanani Land kuba bagamba nga musitula amafuta gammwe, naye okimanyi nti bagaguze Kanani, omukyala gwe bayita Maama Saala eyafa tewaziika n'ababugo tewawaayo. Ebintu ebimu ndowooza tubikwate nga kisajja kikulu. Nze nno nabadde nabeesonyiye nga mbavuddeko, naye oluvannyuma lw'okumanya nti mumpangira kiraka kambyogere biggweyo. Byetaagisa okwogera kirabika. Abaguze akatabo kange mwebale nnyo. Akafumita emboozi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluvannyuma lw'okumanya nti mumpangira kireka mbyogere biggweyo. Pastor Bujjingo ne Mukyala Suzan Makula. Pastor Bujjingo atugamba nti temanyi maama wo baakulekawo era wabalaba ku olwo. Kozi nga Makula yannimba nga yaŋŋamba nti maama wo yajjanga ewa Teddy n'amujjanjaba nga mukyali bwayise. Ne mukyala Teddy oli mukyala mugumu kubanga bbaawo wamuwulira ng'alimba ng'ensi n'osirika. Suzan yabiŋŋambira ku magoba akeedi eringa ku mukwano gye twagula ebitengi, batulayo ebitengi bye twali tuwa sisitawo twagende nabyo addeyo nabyo nti Teddy tamatira. Balamu abagulira ebitengi ebya layisi kyokka ffe era bwe twagala twagulanga byago mu kitundu ebiri bwe biti ekyalimu ekyebbeeyi Suzan yakyambala. Bajja dda nga amulabirira n'ozzaala ng'azadde kyokka gwe watugamba yajja ku olwo. Pastor bwe mwagenze embale mwapositinze ebifaananyi mwadde mu woteeri era buli we mubeera mupositinga. Pastor lwe wagenda e Rwanda wa mukadde wo mulambula ku nga temwapositinga bifaananyi byewaka nga gye muli. Ennyumba y'oluyinja nga temwagipositinga ng'eno olina bbangalu. Waliwo video zesaagala kukwatako ez'omu archives. Ngeyo yote mwagipositinga mwali Rwanda kubanga nawe wajja ku kitundu n'ogamba Suzan yakugize mugende mu bazadde n'omutwala mu bazadde bo. Ekibuuzo nga temwapositinga bifaananyi byonna nga mutuuseeyo kubanga wano buli we mubeera mupositinga mugulamu kupositinga nga mugula mmere mu katale oba bitale bya traffic kumiitira nga temwapositinga nga mugenze e Rwanda. Wangi nawudde oli ku DNA
simayo ba DNA yababo gwe yaggwadda kyova wazula ngandi kambe esonyiwe wakola da DNA taata tapinga screen yo amma ompene kukiraba awo aba oyagala bannange awo nvuddewo mbadde just ejukiza mujjukize nti nno munnange gwopangira akulaba kyagwesa ebizigo bitambula bitya mwe mulowooza sente zimala byonna Jakizito nkutumiddeko mukwano kamanyi nonnoonya akayimba ka Jakizito ketugenda okuggazaawo nga getugenda okuddigirawo nga mmaze okufumita emboozi eno bamikwano Pastor Bujjingo gwe nampangira awe ekyomukola tukimanyi nze gwe mupangira nze abapangira mumpangire naye mbapangira kyokka nze mbapangira kulokoka era buli lunaku nfukamira ne ngamba Mukama abantu balokoke nze gwopangira I don't care yapanga naye mbalamusizza temuntakula tubeeko we tukoma ebiseera ebisinga tubeeko we tukoma media za Uganda keizi yagenze bweru muli mukwogera bigambo bingi omuli ne bapulizenta boogera ebigambo era bingi nabagamba wano nti media za Uganda zikozesa abaana nenga bakungula byoya byanswa ne muwakana omanya abaana ade begomba keizi wabadde akola omanya abaana bali begomba Selector William omanya abaana bali begomba Kapalaga nga singa nyingira amalo ne maga Kapalaga chokoma anajja nakola ku media yo n'omugala tobera na YouTube channel ngokimanyi YouTube channel omwezi gujja kugwako bamuweye emitwalo 3 oba 5 ayimirizewo obulamu asasule ennyumba ayongereze ku zo z'omuwa media ya Uganda talina de insurance mwe wamale nga tumala okuba akayimba ka Jakizito kano kapya mukawulire bulungi